yedai adiwo ali ku live ya kabata nte ennaku zino olumya abannuupo batuuza obufofufu tebayina budde okimanyi tebakuliiko n'obusungu obwo bwonna tebakuliiko ate gavumenti nayo neekuzira ng'ovanga ku bantu boovuma ne bakulabanga woolyawo ne batakunyega okitegera boy so kati muganda nkola ekibiina kyo zimba structures zo naye ekibiina tebamala gakikola baganda ekibiina temukola bibiina bya ku social media wano njagala okola ekibiina nga kiina manifesto egumidde nti nno omusajja yono pulezidenti waakyo nga bwe bamwogedde nti agenda kutambuza ekibiina kye akijje ku social media akibunye mu bitundu by'eggwanga agende mu buli kanyomero ng'atambuza enjiri y'ekibiina ekyo si mu lulimi oluganda lwokka ekisooka baganda bage bonna abakola ebibiina tebaasoma ne positi ze bapositinga balina barunninga peegi zaabwe tasobola kukola positi eyo gyolaba nti ne gwolaba positi nga ddala erimu ayicu y'omutwe nga yagikoze balina barunninga peegi zaabwe buladi naye nabo bali ku bantu bakola diversion ku diversion Bosco mbuuzaako ki nze ndi Masaka okitegeera noddirwa nze neewuunya omukulu bebekulu yali ku live ku TV y'eggwanga n'agamba nga bakuyeekolera etongwa emiliyoni 10 omwana oyo okitegeera ate n'avaayo nga muganda waffe Sammy mulwadde nayefuula alumirirwa nnyo Sammy kati ne Sammy naye n'agwayo n'apositinga bano abasajja banjagala ate be baakuba obutwa kati awaani afuulingaani kubanga bakimanyi bulungi bebekulu waaki weenaaleemu musajja weenaaleemu ate akusaasideko olwo bo balungi nnyo n'obutwa kati buvuddewo obutwa bannuupu be babuwa baana baabo omusajja tamala emirundi yagamba naalemu mbizi erya n'obwana bwayo okitegeera kati naawe kyemwagala okulowoozesa abantu bannuupu be bagaba obutwa mwe bwe mugamba bwe mwalwana kuba bwondaga nti naate yakuwa obutwa gw'ogamba essaawa zino mbwate ye gw'osiima omulaga w'amaanyi nnyo era akubeereddewo none yagamba bugambya olimba weekoza ndi ate oyo ye mubi nnyo obugambo kye bakuvumye ne kiba kibi nnyo okusinga n'oli eyakozesa ekikolwa akutuusizza kweyo embeera so baganda bange tuzuukuke nze ndi mu sitwaga eno teri yagintumamu nakeera ku makya n'omwoyo gwange n'omusayi gwange nendaba ebigenda mu maaso mu ggwanga neŋŋamba nzaa kambeere ku ludda olunyigirizibwa nina emikono Katonda ampadde obulamu ampadde amaanyi nsobola okwekolera lwaki nze njagala mbeere nti nno ndi mu struggle nina kyenjagalayo okitegeera si bwe tutyo mugenda kukola ebibiina bingi mbabuulira bakomuledi mwenna abali mu National Unity Platform nga mmwe mukyalowooza nti nno muli mu nuupu olw'okuba gundi nti gwe wajja mu nuupu olw'okuba Bobiwine ogenda kuba disappointed blood ogenda lwala ogenda fiisa
waleme kubaayo yadde message eva ku kitebe. Boy oli omusajja ali bize nnyo alowooza ebintu bya ggwanga ddamba. Kuba ndabyawo muganda wange nga apostinga muganda wange Masaba olabye abantu bano ofiiriddwa jjajjaawo naye yadde ki bannange ffe tufiirwa lwakuba mmwe mwakikwata bubi nti n'entalo zammwe zonna mwina zirwanira wano ku social media. Ate social media ya wano okitegeera kyekyo kye mbagambye nti nno okoze ekibiina kyo njagala bakuyite kwa lujazeera oyogerere ekibiina kyo kummwe waliwo asobola yadde okwogera sentensi z'oluzungu ettaano ne bwe bagamba kale yogera about yourself. Yegwani and then introduce yourself kubatuwuliriza kubakulaba tewali ono munansonyi okwogera ku muganda kabe muganda ngoyo aliye abaddawo n'akaana ako ka Daniel akagundi nenga tasobola kwogera nako yadde biga kati baddayo mbabuulire kyova butasoma buluma bukulu nze mbabuulira. Awo oli omusajja Bobiwine watusingira ffenna byonna yabikola kye baali balowooza nti takiina nga kirina. Omusajja ne bagamba tamanyi luzungu tasobola kompitinga n'abasajja. Awo nga yesi ajja ku bwamemba bwa parliament awo ne bamuleeta ku front line abo bagundi NBS abo. Maama bw'oba tomuggyeko muzindaalo asobola okwogera pulogulaamu paka lweggwa ng'ayina olusungu lwonna naye tosobola na kuwandiika. Toyina kyosobola kukola sentensi yadde y'oluzungu. Gwe ng'oddawo ng'ogamba abantu nti nno ssebo naawe oyina abantu b'oyagala okutegerera. Twebeereremu eno sitwago bw'oba wagijjamu boyi wagijjamu wekka wayimirira ng'eyo naawe gwe n'olowooza n'olaba nga nti nno waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga naawe n'ogamba nti nno nze nzize kola ki ku ludda lw'abantu. So bwe biba bikulemeredde ng'olaba tebitambula bulungi, it's better you separate your bonds and you locomote. Okitegeera weekuŋŋaanye buladi todda na mu kamera bino kuddawo aba bannuupu embizi ezo biki bannanga abannuupu mbabuulire abannuupu bali bize. Okitegeera gwe beera mu fuupu yo muganda wange naye fuupu eyina omulamwa ina structures oba nayo just kawaani bino ebintu bya ddala. Naye nze njaniriza nnyo buli kibiina ekigenda okujja kubanga ffenna mission yaffe yakulwanyisa nnakyemalira si we guli. Bwebanga mission yaffe ffenna yakulwanyisa nnakyemalira ebibiina bibeerewo teri abiganye, naye ate ebibiina bye mukola nze ndaba ate birumba bulumbi National Unity Platform kubanga wakati olaba nga ne muganda wange kyakoze leero ekya muganda wange Sammy the Mighty Family sirabye muntu oba akoze eki akoze simanyi Sammy National Resistance Movement era naye ateekako wano ACA Sammy Unity Platform. Kwegamba ng'olinga alumba naye kye kibiina bw'obola gye nvudde waakyo bulaadi olaba ne gavumenti yakyerijjamu kisuula ne kigirema. Kati ate gwe owa just owakaki gwe owa social media
owa likes ba viewers gwe weerijje mu national unity platform blood ate kati teyaji gwomanyi owakanamu omanyi ekyo kibiina gwe olinga atali mu Uganda gavumenti yeerijja mu national unity platform buuza muzeeyi Kibalama akubuulire baagiremwa naye ate mmwe babuloga obubuloga just blogger tolina kyosobola kukola national unity platform blood nze nkubuulira yasimba amakanda gaayo waggulu wansi mu bbanga omanyi bano aba Air Force bana vessels Sea and Air over specialist abo we batyo ye national unity platform boy yeno mpayo ku sente zirina boy naye sina wenzi kuweera kati era gavumenti ya mwezo layini zange nkedde ku macha nga bazisazeeko okitegeera kyokka eno obeera eno n'ogamba nti no Airtel kweri kanteekeko wano eky'ekkumi nkigabireko ku bakyali bange wano okitegeera naye kati okedde layini bazisazeeko tokyasobola ku accessinga banka ebyo byonna kati ate ekinsanyusizza mu ebyo bye basazeeko bilayini nti NRM abali wano be tuli nabo mu diaspora nabo bakaaba kyekimu bwe baba basalako layini tebalowooza nti nno bano baffe NRM ate awo gavumenti yanakyemalira weeberere ennungi olumu awo nayo n'abaaye bakolako obutujju nti asoose okusalibwako layini ye nga ebaddeko nakakadde kamu abaddewo NRM bulijjo nga tukayana naye katumugagundi mutufuze bubi ne system obusystem ngeyo nebalema kati sente z'abantu ezigendedde okoze basazeeko ezaffe twabadde twazigjeeko naye tokyasobola ku access nga luli obadde okozesa mobile banking osobola okubankinga mu Equity osobola okukeberayo naye kati byonna biggale kati tomanyi Equity oba batwala oba bazijjako dda okitegeera layini cwi bukedde ku maca nga bazisazeeko naye nga lwaki so baganda bange twebereremu nze sigenda kuvaayo kulumba muntu n'omu akoze kibiina kye kya byabufuzi ebyobufuzi biringa ndongo endongo terina interview nga jja gwokuba bukubi kayimbako ne kakwatayo naye era bw'otaba na mukisa boyi ne bw'oba oyimba nze nina omuyimbi gwe mmanyawo nisenre ayimba bulungi nnyo omukyala bamukwata mpola nnyo yani nisenre mwati ali eyo omwana w'embalala eyo ki gaya ayimba oyo naye wali omuwuliddeko siina na tuni ye gyemmanyi naye oli ajjaawo n'akuba ekiyimba kye n'akuba ekigoma kyawo ne kikwatayo n'afuuka superstar okitegete kati so ne politics temulimu interview gwokera ku maca ng'olina bafolowa bo nojja n'okola ekibiina kyo suupu okitegeera naye weekinga sure nti oyo suupu olina omuvujjirirako emmere boyi suupu alina okubaako emmere kuba ekyamazima nze kankubuulire nze ndabye abaakabi bangi nnyo nze sinnalaba ku abo baana beerijja mu kulwanyisa principle baali batuuse ku ba Sipapa
ng'ayina n'ente mubeera mu kiwato. Omusajja ng'avuga ku mmotoka eri bullet proof, emmotoka nga za bumbi nga gaya abeera mu convoy ng'emmotoka zonna mpya. Okitegera buladi? Tonatuuka yadde mu koota y'abasipapa, tonatuuka yadde mu koota ya Brian White. Naye gwe naye mubuuze, Brian essaawa waali wano ali Dubai, mubuuze kasajja ako kazitowa ki waddanga kugunga Kyagulanyi biki, mubuuze kazitowa katya ggwe, tekakuba ate tekakunyegako, tekakukogerako kigambo n'ekya. Era nze omuntu avayo n'agamba Kyagulanyi biki, Kyagulanyi takuzzeemu, wabula akulese n'ofiira mu firimu yo. Okitegeera? Akulese gwe n'ofiira mu firimu yo, naye ky'owulira gwe kennyini ku mutima gw'obbuyi. Abo abaana ba Sipapa baaliwo, baalumba ekitebe n'agakuba. Kati gwane nze era ntunula ne ngamba bano banono, bano bagenda bakozesa ensobi.